ngatana nakungamba kintu kyonna nasooka nagankubira waati ne gampita mu nze na bwenti buladi nafukamirirawo ku ttaka bwenti nakuba amasanyaze nenkanka ne gampita mu nze n'amasanyaze gali ngatana kugera kintu kyonna bali yateeka wano mukono bwati nga agankuba bwankuba emigere bwansamba samba ngayogera mu lukyana nebyayogera sibitegeera translator nangamba you should do gandi work ati nga bakwata empingo ne bazikusiba ne bakulenga waggulu bwe bati nobeera nga weekutte waggulu bwoti mukutuukayo batukubirawo amasanyalaze n'embooko z'embooko siswa zibala ze batukuba nnyo nga twakayingirayo mu dark room libakomera empingu kani bakwata wano wakati w'empingu ne babalenga ne bakulenga bati waggulu ng'oli mu bbanga tebeeza obulumi obujjukira oba weesitudde nengeno bwakuba amasanyalaze bwakusambasamba bwakuwandulira ati saa zigenda owera nga 8 awo 7 ng'ate biralamu omayo wulira sikini eno eringa oba eyagala n'okuyubukako yokka olw'omusana omungi tuyita ku kkubo alani naye nga ndaba abaana bato bakutte emmundu abaana bato tuyita ku kkubo ndaba ebintu ebizingiddwa giringa mirambo mu biveera ensi eno gye nabaddemu emaze ndoze emyaka 5 mu lutalo genda otandika okukolera omulimu gw'ozza okukola gwa scamming. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale ku Mukutu Cruise exclusive Alan Cruz gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira naffe mu ggwanga Uganda tugezaako kugattagatta bavubuka buli omu agatta wano ne wali okulaba nga oba oli awo agulira afuna ekigulira magalo eddiba. Kale Alan Cruise exclusive tutudde naawe mwennyini atudde oba exclusive kwegamba ate gwoba inclusive mu kye tuba tugenda okubanga ate tukola. Tuli proudly by Africa One Tours and Travel nagamba tutambula ensi zonna nga tukulambuza. December tulina olugendo lwa Europe gwayagala otukubirako omanya biki ebirukwatako wansi awo enamba oba ogiraba bulungi nnyo ng'ekyo kitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. Olunaku olwaliro ku show nina Hogan ku kamera bulungi nnyo okubanga ate ensonga zino tuzitambuza bulungi nnyo. Ninako omuvubuka yankubira essimu nannyonnyola omanyi bwe tuba tunoonya ssente buli omu aba agamba bwe bagamba nti gende Thailand ng'odduka, bwe bagamba gende Czechoslovakia ng'odduka, bwe bagamba Czech Republic ng'odduka, bwe bagamba Oman ng'odduka, bwe bagamba Dubai ng'odduka. Naye eno emboozi gye bagenda otunyumiza olunaku olwaliro njagala ggwe omuvubuka ofunemu ekyokuyiga. Si buli we bakusomera nti genda Misinde, ate eri abamu be basomedde n'afunamu, naye njagala bw'aba akubuulira teekayokko obwongo ate bw'oba okolanga decision lowooza nnyo. Muvubuka akola omulimu gwe ogw'okuyimba guno bingi nnyo bigenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Bannange Alan ndi musanyufu nnyo okubeerako wano olunaku lwaleero. Sanyusa okulaba. Amiina muganda. Ojja kwongera ku ddoboozi. Amannya bampita Mwesezi Gideon. Mwesezi Gideon. Mwesezi. Ndi musajja Muganda. Okay. Weddira ki? Neddira mutima. Okay. Naye nga amanya gabuyimbi nkozesa small Q. Kasaizi keeko kalaba muganda wange. Small Q. Ya muganda wange. Q ozannya puulu. Q eyo kiva ku IQ. Obwongo bungi bwesera. Bwali busera nnyo. Simanyi wa bukyasera nnyo man kuba byempisemu bingi naye Mukama yasinga okumanya blood. I know. Oyimba music kikaki? Ndi gospel artist. Oli gospel lwa Katonda gy'akujja by'oyiseemu kiki? No, nzaliddwa mu family y'abalokole. My father is a pastor. Bamwita pastor? Bamwita Pastor Bruno Mwesezi. Asabisa
bagita Feasible City Church eri Kachiri. So nkulidde maka ga balokole naye embeera nate gyekoma okunyiga oba noyita mu bintu ebyenjawulo gyokoma ate okwagala Mukama Muganda. So strictly oyimba gospel yeka? Gospel music yeka. Wakafuna ennyimba mmeka? Nyimba nyingi. Actually last year nataayo ka EP nga kuliko Fresh Kid, Rabadaba, EP Romance. Music ye muina mungi. Kitambula kitya mu gospel? Bilala mu blood wange saa kulimba neja sikulemezamu na kuyiriba wano kuchapa biki. Kankuterezeemu wano nsobole okubanga ate emboozi eno egwa makere. Nga ye Yesu omulabye. Mulabye. Tambula ne Yesu wange mu kifuba blood enaku zino. Yes. You a believer? I'm a gospel artist, I'm a believer. Yeah, man. Singa nkubuuza ng'omulokole. Menkubuuza Jesus ategeeza ki eri obulamu bwo? Jesus ye byonna. Ye byonna gye ndi mu Buganda wange. Kuba omuntu akufiiririra nga takumanyi naye waayo obulamu bwe n'akufiiririra gw'osobola okubeera omulamu. I believe in life, a life after death. So he's the one who brought that. Fena kwe tuli ku nsi tuli balamu naye ate wali obulamu obuddako. So mu nsonga eyo mutwalya ddala nga mukulu nnyo mu bulamu bwange. So omuntu akunoonya alina noonya Small Q. Small Q Music buli wamu ku Instagram. Q spelling eri etya? Small ekigambo kyennyini SMALL then Q, just letter Q. Then you can add music. Okay. So gendako kale ku mikutu egyenjawulo okebere ku music we. Wayagadde nakulabako ewa Pastor Bugembe nga owa ku story eyo ne nange wali wansindikirako message before n'ongamba Cruise bwe ndikomawo nja kunyumiza kye nayitamu oba bwe ndifuna obudde ndi kunyumiza kye nayitamu nali agadde enseno n'abavubuka abatulaba n'oyo Jacob ali awo ayagala genda bwero kuba kyeyo gwe muri mugwavubuka ennaku zino gwe tulina gokka kirooto okufuluma bweru genda kuba kyeyo ne tetumanyi gye tulaga naye ffe tuwulira kimu bagambye Sudan waliyo ssente ng'oli agenda bagambye Cambodia ng'oli agenda Laos omwana ensi ze mpulidde ebbali nga siziwulyangako naye ng'owulya nti Abannayuganda gye bali Uganda wo gye bayita Laos ezo zonna ziri mu South East Asia. Laos kati nze mbadde mu nsi bagiyita Myanmar. Myanmar Bama. Myanmar Bama gye mbadde Muganda wange nga sigiwuliranga nako before. Myanmar tetwawulyanga bazeeyi b'e Bama eyo yennyini gye mbadde. Okay. Anyway, njagala otandika olugendo lwo ng'oli wano e Kampala kubanga njagala omuvubuka atulaba ategeere bulungi. Tandika olugendo ng'oli wano Kampala ani abikuzigira ova otya wano okutuuka e Bama. Ye bakugamba ki ng'ova wano wali okola ki bw'otuuka eyo biki byolaba n'ogamba kati mpedde? Muganda wange okusookera ddala mu nsi mwe tuli muno biralamu bimanya abavubuka bintu byakweyiyanya ebyemirimu. So nali ku mulimu gwange nga obimanyi otetenkanyiza olina kwotaddewo. Wali okola ki? Nalina ka library ka firimu mulimu ka internet kafa katono nga kange nkayiiza manjiribye naye nga bwebimanyi nti mani nsi yaffe ya hustle mungi tebitambula okitegeera. So omuntu najja yali actually customer nampa opportunity eyo naŋŋamba naginsomeramu naŋŋamba nti waliwo omulimu giri eyo Thailand byakunyigira computer data entrant mu supermarket ate nkulaba already oli mu computer wano bitegeera. Lwaki toyiribamu biki n'ofuna kagundi kaki katiketi biki visa n'ogenda n'oyiriba n'okola. Bwe nensooka ntyamu kubanza mazima naye sidinyako ku nnyonyi. Opportunity eno njiyitiramu ku famire yange ne bagamba ekintu ekyo kitegeera bulungi ne mbagamba mazima sikitegeera naye ebintu byakola ki byakugezaako already nga olwo bempulira abaliyo abakola. Mikwano gyo? No, si mikwano gyange. Bantu just owulira abantu bagenda Thailand ne bakola. Bagenda Thailand ne bakola ki? Actually before mbadde mpulira bagenda Dubai wawa. Naye nga saagala kulimba sina nnyo interest kuba mbiwulira ebibaayo eyo kitegeera. Ate emirimu gy'amaanyi mu ndaba siri musajja wa byamaanyi so nga ndi wano nnyo kati wempulira nti opportunities eyo ya computer ngamba why not kangezeeko
so sadly okufuna akasente akakatiketi visa bikina ina kujjawo business yange bintu byonna mbitunda ebyewaka byonna mbijjawo ngende Kenya nfuna visa kuba gye nalina ogijjawo nti tulina embassy ya Thailand process ndaba etambula bulungi kuba ogenza ofuna visa bagikuwadde komyewo wano olaba buli kimu n'oli omucommunicatinga so kati nva wano netegeka bulungi family yange ngisiibula buli kimu tulaba kitambula fit tusabyeko setting off. I remember zalinga visa actually enaku meko ofuna Thailand. Thailand actually nasulayo like a full week Kenya nga njirinda. It was around 4 days. So malojifuna nkomawo wano tekyatwala banga ddene nnyo nga setting off ticket mazoka sasula biki. So kati nva ne Kampala, I remember it was 19th November. Nva wano Kampala zalisanga ndowooza mukaaga around something like that. Wala nnyo kuba twasooka na kustopingamu over Dubai netusulawo then the next day netweyongerayo almost 12 hours on board. Ntuuka Thailand, it was 21st November kusaawa 8 ku kisaawe Bangkok. Blood vibe nga y'amaanyi ndi musanyufu ebifaananyi awo serefi zaalumye edda ngamba otuse Bangkok Thailand oli Bangkok ndaba bakingiri bokka Shaolin Soccer tonejja tonejja blood ng'omula ogamba ntuse mulandi eno gye baazanyira firimu ez'akabi nga ndaba obulamu bugenda kyuka blood wange. Ntuuka bwe nti ku kisaawe naina gundi omuntu gwe njogera naye kuba kati right now yali Dubai gwe bali banconnectinzeeko omulala aŋŋamba nti bw'otuuka ku kisaawe just get your luggage fuluma ebweru ogenda kuba olaba omuntu akulinze akutwale ku hoteri wogenda owummulira. Nfulumamu bulungi nnyo n'ensawo yange actually it was a handbag ngamba nga sinaamulaba omuntu oyo agenda okunkima. Wayitawo eddakiika nga 3 emmotoka nejja bali bagimpeereza ekifaananyi ku WhatsApp. Otunako ndaba emmotoka eyo muvaamu gaayi yali munenenene bw'ati akuteeka crossbag teboogera nnyo Luzungu ankolera bukolera sign ankola bw'ati kuba ekinooza bali bamuweza ekifaananyi kyange. Ntulaana mu maaso wali mu mmotoka nga nkooye blood jjukira ku nnyonnyo kuba wakusooka ogirinnya tulo tuyinza okukubulamuko kitegeera. So kati nga mmanyi wano wentudde kampumulemuko tugenda na ku hoteri era nja kukola ki nja kuwummula. Ntula mu mmotoka newunzikamuko eddakiika nga 3 gaye avuga kati nzire ngoyo nti ngamba hoteri nabba kumpi wano kuba obimanyi buva Entebbe Kampala hoteri zibeera awo si wala nnyo nga ndowooza kyekimu eri gayi mungezaako communicatinga naye but at this point simyange nali nkyagirina naye nga sinaako internet. Kati mukolera sign mugamba actually njogera mu Luzungu manyi alumanyi ngamba kakano lindako tugenda nkutwala kuki ku hoteri bulaide dakika 3 ziyitawo essaawa ng'atunula atya ye ngalaga ali confident actually yalina ku video call nga yogera na muwala bwati naye nga boogera mu lulimi lwe waabwe ng'olaba gaye ali confident talina buzibu ali okay ngamba let's continue with the journey. Tuuka mu maaso eyo enjala ennuma blood saawa wayiseewo 2 tuli ku luguudo bihayowe biwanvu mugamba enjala ennuma blood tutuuka ddi ku hoteri ngamba enjala ekuluma kale nga weetakaawo ku KFC gayangulira enkoko maani ndya n'enkoko ngamba byaddala biri fit ndya enkoko ampa soda ngamba weeyongeze ndya bulungi nnyo nyingira mu mmotoka tuddamu. At this point obudde jjukira twavudde saa 8 kitundu ziri ssaawa 10 naye obudde bugenderera nkanyera mubuuza man tutuuka ddi obudde atooza tebuziba alani ntandika okweraliikirira naye ekyasinga okunzizaamu amaanyi twayitanga ku road blocks nga batuyimiriza bacheckinga passport yange neyongerayo. So kati bino byonna nga bimpa confidence bingamba gaye ali legit ali genuine nga naye bakebereiye iye already ye mutuuze bamulaba nti ono mutuuze so balina keberanzi natudde na maaso jjukira tweyongerayo ku lugendo obudde bugenda buwungerera ddala gayi mugamba soko parking ntiddemu
mmotoka agiteeka ku mafuta ati abaako essimu gyakuba ndowooza ayogera nabali abagamba ono nga gwe ndeeta ndaba kuba ndowooza batera oleeta bambi ye bamutwala butwazi so nze neeraliikiriramu ngamba sibitegeera soka oipaakinge paak kyusamu ne ku ddoboozi gayingira emmotoka agipaakinga ku petrol station akuba essimu ndowooza agamba bali ono nga gwe ndeeta ayagala kola kiteekawo mbeera ndowooza yonna kye bamugamba asaamanya ngamba nekakkana agezaako okukola zisayini zaawo afulumamu alaga buli kimu kiri oke ngamba soon boogeramu oluzungu lutono gaye avuga nawo wayitawo ddakiika ntono nnyo n'ava ku highway bw'ava ku highway atawo ntiira ddala nenotunula mu mmotoka bwe nti ndaba nga ataddemu looko blood natya nnyo nemanya kati wano biralamu ngenda okwetegereza bwe nti ndaba gye tuyingira kiringa kiweya house kuba oba osobola olaba oba oli munda ng'otudde mu maaso ndaba bwe tulaga bwe ntitugenda kiringa kiweya house teri n'abantu kati kizikiza tutuuka bw'atya ngamba fulumayo jangu ngamba oba hoteri eri wano bimanya eby'abazungu baba baagala eyo munda nfulumayo ngenda olaba waliwo ate abamwegaseeko abalala gaye simalina kumanya blood nga bakutte emundu natya nnyo blood emundu tuziraba wano mu firimu biki oziraba abapoliisi bazikutte naye bw'ogirabako nga ezze ku lulwo biba biralamu bagayi bakutte emundu banga ateekawo emigugu gyo ndowooza at this point bali bakyusa mamotoka olwo nga tuli ddala ku booda era eya Thailand tufulumamu olwo mufuze mubadde muri hours mmeka? It's like 8 hours on road. 8 hours. Okuva ku airport. Kuba katwagenda tukaye mu warehouse munda nga saa zigenda nga mu 4 abavude ku kisaawe ez'ekiro abavude ku kisaawe saa 8 yajja mbuzaabuza mu kkubo naye ate nga newe naganveemu sinawo nzira simanyiyo blood abasajja abajja bakutte emundu zi AK abapisto bazikutte balinga bano betulaba mu firimu naye nga busajja butono buchina butono bulinga buchina simanyi oba bali ba China oba bali ba Thailand sawa kulimba kuba bwalina budde bwa kiro bafulumamu bangamba naye fulumamu mu mamotoka ge bajjiramu gali at this point bali bagakyusa mamotoka ono gayi nakoma mulabaawo yandeeta nemukutya okwamaanyi ennyo bangamba lindako balina ndowooza gwe balinda oba boosi waabwe era wayitawoko some more hours emotoka endala nejja yali Hilux zino ziba negundi emabega gyoteeka luggage moloka ezituuka zaalina 2 nga zegatta kuba n'abaliwo nga asuulako ng'asuulako ebintu actually babikwata n'obikwata nga balaga bali ku bwangu bavuga baddamu tuddamu olugendo olwo era ni abasajja banvuga naye nga sikyabitegeera simu siinako data siinako internet simanyi wakubira gwe nadde njogera naye ali e Dubai nakoma kwogera naye ku airport ngamba nti emmotoka gy'olina oyingiramu tuvuga abasajja right now bali bavugira kati ate mu nnimiro ziringana nnimiro nolabayo kasooli nga ndagira ddala ngenda mu kyalo kati n'ekibuga kye nazolaba actually saakirabako nakiyita Mboyisi ekye Bangkok so kati ntuuka munda eyo ngenda olaba eri wansi waliyo omugga eri wansi kuba twali waggulu kasozi bwetuti banga fulumamu bakwata ebigugu gyange wansi tusangayo akaato nga atula ku kaato bateekako emigugu nga bakozesa obwangu bwa kika kya waggulu lwansonga nti baali bagezaako bakwewala kubakwata kuba we batrafikingira abantu bakiyita human trafficking nyingira mu kaato okutya okw'amaanyi tusala beegattibwako abantu abalala eri naye okumanya abasajja bano bateekamu ssente n'obwongo buli wamu we batuuka baba n'abantu ab'enjawulo bano bozze nabo olina bobaleka n'obeegattibwako abalala era tutuuka mu mmotoka zannazo zi Hilux mmotoka ziri Solar Xarius okitegeera nga tweyongerayo at this point ndowooza tuba tuyingidde ensi gye mbaddemu eyo gye bayita Bama naye saasooka kitegeererawo nze nali manyi ndi mu Thailand mu kyalo eyo munda nyingira mu mmotoka obudde nolwo bugenda bukya n'okukya imagine 2 days oli mu lugendo ogenda actually it's now 3 days njala ennuma mpulira ndi mu kutya okw'amaanyi ennyo banvuga abasajja
ekisinga okwasa ennaku bwe nalaba ku yunifoomu y'amagye kuba twayingira munda ne tusinkana ab'amagye nalowooza ngenda kufuna obuyambi naye ekyennaku nti omusirikale ow'amagye gwe twasanga yalinnya bulinnya mabega n'atuula ku mmotoka ng'alaga nti gye tugenda wabi nnyo twetaaga ne security bano okuntuusa gye balina okuntwala buladi ow'amagye alinnye emabega nayagala nogeza ku communicatinga naye mugabe waaye simanyi biki naye nga ndaba ate bano bakwatagana nnyo bamuteekako emabega akutte emmundu tweyongerayo mu lugendo tuyita ku kkubo Alan naye nga ndaba abaana bato bakutte emmundu abaana abato tuyita ku kkubo ndaba ebintu ebizingiddwa giringa mirambo mu biveera ensi eno gye nabaddemu emaze ndoza emyaka 5 mu lutalo bamawuyo ngambye wawulirawo ku bazeyi nga bagamba nti bazeyi bebama baabo comedy ebyo si comedy blood bintu bya ddala eri ensi eri mu lutalo lumazeyo for over 50 years nayita ku kkubo nga ndaba mirambo ndaba busiisira bwokyeddwa passport yo girina passport at this point nkyabirina biri mu ka crossbag naye nga tebina kye bigenda kuyamba saawa zino simu weeri bakimanyi ogirina naye teriko internet ogenda kola otya any call oba anything like that tutuuka munda eyo mpise ku busiisira ndaba bwonna bukutta omuliro ebyalo babyokyezza balina wetwa branchingira off era waliwo amagye mangi nnyo waliwo abachina bangi at this point banzijjako buli kimu baŋŋamba gayi mubuuza we are my bosses biki ngezaako kwekyangaawo gayi aŋŋamba those are your bosses owedde otubuuza baboosi bo baboosi be bandaga banzijjako kujja bintu byange passport kuliko amagye blood byali bya kibuli siga nti nabyewerayo njagala banzijjako passport banzijjako essimu buli kimu bakikeberakebere ngoye bakasuka iti balina kye babyagaza kwata buntu bambuzzamu mpola mu bbaaga baŋŋamba wano ogenda otandika okukolera omulimu gw'ozza okukola gwa scamming wano tubba abantu tukozesa kompyuta whatsapp bitelegram ebyo bye bakozesa so kati nze nga nsooka ŋŋamba bwe guba nga mulimu it's a job si gwe nazza okukola okitegeera lwaki mugundeeseko forcefully I don't want to go, I want to go back home nga tekisoboka we now own you olwo bategera oluzungu bakozesa translator balina translator amanyi oluzungu bo boogera mu Luchina actually boogera na arrogantly njogeza mirembe naye bali boogera arrogantly akutte sigale nayogera naawe eno bwanywa n'omwenge bakibanda betulaba mu firimu abasajja 3 zitandikira wano mpaka ku bigere ekiringa kyambalo blood right now nga ndi mu ntiisa ebintu bye tulaba mu firimu bye tulaba mu kimbira bako live emmundu zibeerawo ku table weziti gaya ngamba kati now go ngenda banku kusinkanya abantu abalala bakongera ku briefing bye mugenda okukola wano olwo nakuinterpretingira mu luzungu naye ali arrogant bonna kuba bonna bali bachina agamba tomudda kuba nali ngezaako communicating again nti mubuuza I want to go back home bino si bye nazo okukola ngamba gwe sirika bajja kutta shut up they will kill you okitegeera blood wange obanga naye kodi gyayina okukozesa otegeere asobola okutunuulira n'amanya nti oti bonna baali kyekimu saga kulimba blood bonna baali kyekimu kuba oli asasulwa kyemmanyi aba yajja nga manyi omulimu gwazza okukola kutranslatingira abo bamafiya be kitegeere so at this point man ntandise okutya ngamba sirina simu passport bagitutte ngenda kukola ntya awo wetwali the next day balaba nga ekibuli kyamaanyi nze obutasobola okuba nagaana nze nagaa sigenda kukola blood nga notumugjawo wano enkeera ne baleeta emmotoka yalina nagundi zino wish yali ya white bulungi ne bantuuzamu n'abajaasi abo n'abajaasi bali babiri baatuula mu maaso n'entuula emabega
nga balaba onyinza obutasobola okuba waliwo abali bakolerawo ab'ensi bali babamizi babayita babamizi abatuuze b'ebbama naye nga bavubuka Alan bonna abavubuka bali bakola mu bikampu ebyo etwalimu banteeka mu wiisheyo banvuga banyingiza ate kati mu nsozi munda mu kyalo ddala ebbama twavuga naye nga ndaba tuyita mu nsozi bwe tuti tuyita ku road block bakutte emmundu naye nga batutunulira butunuzi bati abasirikale bamanyi bono bayitisawo abantu nga babakukusa amagye kati we tuli mugeri ebbama tuyingira munda eyo mu lusozi actually bagiyita mountain camp gyembadde munzi ndaba amagye ngamba kino kiki mugana nzize mu lutalo kati ngenda kukwata mundu kubeera envuddeyo gye babadde bagamba nti ogenda kukola ki kati bandese ku training ngenda kukuba masasi sikitegeera jingira bagayi abajasi bagulawo gate bwe bati naye nga munda muli ate amagye mangi nnyo mu kikampu ekyo si byebiri nti mbadde ndabayo mu 2-3 kati nga gano magye eringa na barracks mwe banyingiza ne baleeta gayo mulala najjira mu China ajira na kuno bumotoka buno bwa golf ajja nantunulira bwati ndoza nga bamuwadde da gundi kifaananyi nantunulira bwati nakwata obugugu bwange nabuteeka ku kamotoka kaako kati yawo passport masimu tomanje ebyo simanje biri nakomye dobbira nga ngamba ngoberera ya ali kamotoka avuga ati blood maze naku kati zigenda mwezi enjala ennuma otulo tunnuma sikyabitegera omutwe gunnuma nga kye bangamba kyenkola ate kati enjala ali ekulumyako alanya kumainako nga 3 ntula actually natambula na butambulizo kumanya abasajja bali babi yavuga nze ntambula ngamba ngoberera ewa nga tuli mu kikampo olwomunda tuyingidde barracks eri olabayo amagye tolina ogambira nti sijja kola ki ngoberera musajja tolina muwada n'amaanyi agadduka ngoberera mugoberera omusajja yeeyongera yayingira munda eyo ddala atwala ku kiwoofiisi waggulu bana akatuuka bwe nti kyasinza okunzizaamu amaanyi alaba ku Munnayuganda munnange mbandi actually gayi yali afulumayo munda mu woofiisi bwati naye nga alaga ali mu mbeera mbi nnyo yantunulira bwati era nekyeyaŋŋamba omala tunulira omuntu bonogamba bona kati naye azze kukola ki wano lwaki yavuddeyo e Kampala yantunulira bwati man ebimu biri so emotional nansonyiwa blood wange so kitegeera yantunulira bwati nga alabira ddala nzize mu geena kuba eri gye mbaddemu ebadde geena yakunsi alani yantunulira bwati gayi naye yeeyongere bwati ng'atambula mpola alaga ali mu mbeera mbi nnyo tonnamanya oba Munnayuganda oba si Munnayuganda namulaba nga alaga asobola okunrecognizinga nti nange ndi Munnayuganda nga tetwogedde mulimu embeera wotuuka blood nga yotagana kwogera muntu omanya kikyali oba okitegeera nga nakatuuka bwe nti abasajja tebanninza bangamba ogenda ntandikirawo okukola biri byennyini ndowooza badde babigambye already era nga bakozesa ba translator by introducingira guy by introducingira guy bamuyita Zeyu yali mu China ngali mu myaka gyange blood naye nga boss wange nga ono from now ono ye boss wo guy nga ali so aggressive angamba tuula wano ino computer yokwogenda otandika okukolera nga batuwa obusimu awo bwe bakozesa okuchattinga ebyobuferefere bwe bakola ebyo naye blood nga siri interested nze nga nabalagiddewo sayagala kola ki kola first of all ndi mukoowu tutunuma enjala ennuma naye nga bo baagala otandikirewo okukola nteekawo ku kibuli bagamba sigenda kukola sijja bikwatako kuba bakozesanga batranslate agamba kola kino nyiga booti simabe bano abantu balina okwogera nabo oyogera nabo bino na bino ntuula bwenti ku ntebe ngamba sirina kyengenda kukola batumye abasirikale 2 ebajja ne bansitula bati ne bantwala mu bakiyita conference room bansitula busituzi ng'ogamba muntu musituli naye sirina maanyi omu nakwata omukono gwe nakwata gwe ne bantwala bati naye mu rumu muno mwendi nali ntandise olaba ku balala Abannayuganda eri ewala byalinga bihall nga binene ngamba bakola ki wano kale ndaba abaddugavu Africans nga sinabitegeera
banswa nenga buli akutunulira bwati akutunuliza nnaku agamba ebyo byokola tebirina ekyo bigenda kuyamba nga ndowooza bagamba byokola twabikolako dda wano ojja kukola blood abasajja kye bagamba nyingira munda mu kiconference room akachina kenga kabaitazeeyo akaboss ketwali twekanye emyaka kangamba ngenda yita nansingako mafia wandigenze n'okola onaakola oba tookole nga mugamba leeta omuntu wano agenda okunnyonnyola kiki enza okukola wano kuba nze nazze manyiri data entry ate ngenda kola mu supermarket Bangkok Thailand wano ndiwa byebibuuzo byemubuuza kati at this point nga bwe nkugambye nti we nayinyaze naye manyi ndi mukyalo Thailand wano nno we baŋŋambye nti ne Thailand gye waze wavuddeyo dda ensi gy'oli bagiyita Bama buladi ensi nga sigiwulirangako gwe nno ekyomukisa omungi wali wagiwulirako nga bagiyita Bama right now bagiyita Myanmar waze kukola mulimu gwa scamming ng'akiddamu nga bwe bali bwe bakiŋŋamba first of all tewali payment kyetugamba kyokola oli muwambe wano wemanyira nti kati bampambye buladi wange nga mugamba byonna byogere leeta boosi wo njagala kudda waka gayi ndowooza naye nanyiigaawo tatumanyi bulungi tatutegeera ndowooza ng'agenda ayita oyo boosi we bali bamwita Zirongo mu China nga muwanvu alina kuno tatu yenna alinga bali benalabye eri gayi yajja n'akati k'amasannyalaze guno bwe bakyajinga abasirikale bwe bakozesa nga tana nakungamba kintu kyonna asooka n'agankubira waati ne gampitamu nzenna bwe nti buladi nafukamirirawo ku ttaka bwe nti nakuba amasannyalaze nenkanka ne gampitamu nzenna amasannyalaze gali nga tannakugera kintu kyonna yoza bali yateeka wano ku mukono bw'ati yateeka wano ku mukono bw'ati n'akalemezaako bw'ati ne gampitamu nzenna buladi n'ensansa nga agankuba bwankuba emigere bwansambasamba ng'ayogera mu Luchina ne byayogera sibitegeera translator n'angamba you should go and work genda okole you're going to die from here buladi simanyi nakumanya nawulira nga ntidde ne mmanya kati wano byaddala ngenda kufa ne bakwata abasirikale nga bambadde ne uniform imagine be bakozesa abajaasi ne bankwata ne banzaayo ku ntebe wali ne ntuula omanyi onyiga naye nga nebyonyiga tobimanyi obalaga ndi mu kunyiga kati ntadde sokola baabi nga ndi ku kompyuta nyiga bunyizi nti nasooka tenejjusa n'okwejjusa ki kompyuta ngimanyi muganda wange akasajja ne kajja ne kannyimirirako bwe kati tesigala bwe kati bo ndowooza oba kiki simanyi buladi wange naye kanyimirirako bwe kati nekandaba nga nebyenyiga sibitegeera nekayita omuntu naga teach this one ekyokukola ndowooza kati ekyokukola akitegedde. That's how the first day went mundaawo mukufulumayo nsinkana abannayuganda bavaayo kuba we almost kuba natuuka saawa 7 so kati ng'obudde bugenda kukya eyo twaviirayo ogw'emisana nga te nabasanzeemu kati ng'obudde bugenda kukya sanga 12 ne tuvaayo munda ne baggulawo ne bakuba ebidde ebya alamu ndola abantu basituka nange nensituka naye nga mbadde ku kompyuta abawala n'abalenzi bali eyo abawala abanayuganda abanakenya abethiopia ensi ziri eri muganda wange bagenda bonna bamanyi bagenze kukola abachina bennyini nabo mwe bali munda bebawamba bewamba nabo be bennyini kyekisinga okukwasa ennaku genda mu maaso tufulumayo munda. That's the first day almost nkoledde zibaleemu okuva kusanga musanvu paka ku makyeyo nyate nga nabasanze mu kyekisinza okukwasa ennaku fulumayo nsinkana abannayuganda baŋŋamba buladi wakiwaze wano geye naye nyini tubirabye byonna ebibaddewo naye expecting every day bye batuyisaamu wano batukuba amasannyalaze okulya tulya lwe baagadde okwebaka twebakayo just 3 hours nemaga kati kyekiddako nti jja tukutwale gye tupa waffe
blood ngina tukayo nga bu container bufaanana bubi mugwa bugwi blood we nali nkoyo tuloto tetumanyani nagwa bugwi enebaka wona we nasanga awo nyengo already era waliwo ababakuuma awo. After those 3 hours mba muguddemu babazuukusa Kibuli majje gajja gaggulawo kati mufulume go to work natufulumayo tuddayo eri ku biwofisi waggulu mu bigundi bya bibazimba bikalina blood nga tomanyi kigenda mu maaso kyebagamba kyokola olaba mundu omanyi by'oyinza oyitamu sanyaze bagankubyeko right now maze okufiiringa ku that experience tebagankubangako naye olaba ogakwatako bukwasi gamba kachaja kagiramu katina buno nawulira nga ne oli omusajja agakuteekako nawulira nti oli kumpi kufa nalyo agakujjako gawulirika gatya oba tokyategeera kintu kyonna gafreezing obwongo peni oba ogiwulira naye oba tokyategeera kintu kyonna oba owulira buwulizi bulumi obulumi oba munnyonnyola entya nga bwe banakwata ne babanga abakusala bati naye nga owulira gega amasannyalaze abasajja ate nga high volts ziri ez'amaanyi. Day 2 day 3 byonna nga bitambula bwe bityo nga actually gaya kusanga tolina kyokola ekisooka teri kusumagira munda wali gwe musango gw'amaanyi ennyo bw'osumagira basobola okusitusa ne bakozesa za exercise awo kooti zino bwe ziti nga 100 bino bye bakola mu gym wayinza okukubisa squats nga 10 wakusanga obadde osumagira olina okukola at least pretend nti oli mu kuwandiika oba olina byewandiika babanga abazungu b'Amerika wandiikira simanyanga eno weefulanga mukyala oba okyatinganga mukyala gwe nga ggwe oba okyatinganga mukyala naye nga oyogera n'abasajja eri so bye bintu bye tubaddemu ebyo nga bakola profiles zaabwe naye nga z'abakyala so kati eno oba oyogera nga ggwe ayogera n'omwagalwa okitegeera so mu maaso ebyo balina engeri gye bakikolamu byabanga mu crypto byabanga mu trading webityo balina engeri gye bakikolamu ne bamuscaminga ne bafuna back accounts ze ne bamubba ssente then the next day ne bakuwa omulala naye nga tetwabanga ne zi targets ayinza okugamba leero okufuna abantu nga 50 ago boscaminga bw'oyogera nabo ne bakkiriza nti kituufu oli mukyalo kitegeera naye nga bizibu blood wange bizibu kuba katuteebereza omuntu engeri gy'omukakasaamu nti ndi mukyala mutypinga butypinzi just typing engeri gy'omukakasaamu nti ndi mukyala n'akwagala ku lunaku lwennyini mbona ne mufuuka baagala na girlfriend boyfriend bo kye baba baagala bw'omala kituukako ekyo balaba nga chatisize ezo bajja actually nabo ne bakebera bati ne bateekako bitranslator byabwe ebiza mu lulimi lw'ewaabwe Oluchina ne blood nga bizibu nga n'omu mufuna bw'ati kyokka ate nga bw'otamufuna wabangawo punishments buli lunaku aga amasannyalaze bayinza ogaggoleyo togenda kulya naye nga mmere ki gye bagaana okulya basajja babanga ne sibitegeera na bulungi biva biri awo omuceere gwo gwabangayo naye nagwo nga gubaamu amazzi mangi actually twalyanga na leftovers kuba bali Abachina basookanga kulya kati bye baliseeyo eri munda bye mugenda ne mulya blood naye ng'olina okulya njala yondalamu nga wejjusa buli lunaku oba wejjusa sijja kulima nti nakaabirayo amaziga kuba blood nagamba nobba strong ndiwe Kampala nti obimanyi bw'obalaga nti ate ntidde nnyo bayinza okukola buli kimu okitegeera so kati era akabuli kabangamu kunaaba twanaabanga bw'ovaayo bw'oti wabangawo ebiyigo binene bwe biti ng'olaba ekkomera naye ng'olina okukozesa bwange osobola okuwummulamu at least 2 hours okitegeera the next day ochape ojja ne weeyirayira ku mazzi awo bikumba twajja nabyo ne blood ngoza tubyambala n'obyambala so okwambala outfit egi wiki namba nga si byolinako ebyo nti oba kukyusa ngoye biki nga tulinga baddu bennyini blood natukako ekiseera nga ndaba ku magumba olaba ndi musajja mutono naye nalabako ne ku magumba gange gano gennyini olaba nti nolisalira wano gano gali wano enjala etuluma kitege oluusi emmeeto gisangayo
mwezi ne guyitawo blood tutuuse mu December tugenda mu Christmas. Simu teri ffenna alina simu, tewali communication. Gyeva e Kampala teri amanyi kigenda mu maaso. Bagamba oba yatuuka oba bantu bebweru bamanyi agenda batagala kwogera n'abantu. Oli mu bbanga ki? Ogwo mwezi guwezi. Kuba twali tugenda mu Christmas nzijukira bulungi. Kati ku Christmas awo ffe ng'Abannayuganda bakyali bangi manyi gye bali bandaba. Twagamba naye lwaki tetuva mu kifo kino. Gye tuli tetumanyiiyo naye nga tuwulira twetamiddwa. Tugamba lwaki tetuva mu kifo kino. Aliwo Guy yagamba nti bwe nali ku kompyuta okwo nagezaako okusikaninga Google Earth naye ndaba nti wano we tuli waliwo omugga. Bwe tuba tugusaze tusobola okudduka ne tuyingirawa Thailand. Ndugamba okakasa nti bya ddala tusobola okudduka. Olaba okusomako? So kati nga ngamba ate idea yaki yakabi. Baana be nateete kawempe si bawala nnyo nti babisi okitegeera. Namugamba nno kikola blood naye tugenda tuukirawa. Mulimu okudduka tulina gigenda kola ki tuukira. Ate kikwasa ennaku nti siffe abaali basoose okukola ekintu ekyo ekyokwagala okutoloka. Bangi abaatolokanga ntulya nti babakomezzaawo ne babatta n'obbatta. Nga babakuba amasasi ne babateeka ku miki ku migano gye batwala. Baali tebaziika kuteeka buteesi ku mugga amazzi ne gakutwala. Nga fiya werine nga twetamiddwa blood. Kati ndowooza bali abasajja okumanya balina obangamba ekiisa security y'amaanyi nnyo. Tetwagenda na wala nnyo nga tumaze okwanya nyambala ekijaketi kyange ntaddemu awo ngatto yange bali bagiyita Jordan. Gye najja nayo ngamba we nafuna ebyenfumita njagenda. Tuba tufuluma bwe tuti. Abasajja nga baba deployinze buli wamu awo mu kampu. Jukira babamanyi this time bana abantu bebakire esawes balina bamunda nga bakoze eki. Kati bwe twafuluma bategera bano balina mission gye baliko bagala toloka. Batukwatirawo ffenna ne bateeka ku mpingu bati. Ffenna bali bagala okugenda. Buladi kati tetumanyi gye batuzza wano. Tebeze mbadde mwita mbadde nga bali mukomera naye at this point balese na mpingu kati. Bakwata Bannayuganda bonna n'abaali bagezaako just okwekalakaasa nti bya kibuli bwe bagala ayita ku gate. Kuba bambi abakyala bo baatya bagamba ffe tetujja sobola kutoloka. Ffe tukwate ebintu byaffe bye tulinamu tugende ku gate tukole ki tufulume. Baatukwata bukwasifu abaali basooseeyo ebweru abalenzi twalinga around 18. Nga ffe tuli Bannayuganda twagezaako okugenda n'Abaethiopia ne batya. Twogerako actually twali n'Abannakenya. Abannakenya babiri bakkiriza aliwo omuwala n'omulenzi. Bo bakkiriza ne bagamba nti atugenda genda nammwe. Kuba Kiswahili oba osobola kigezaako kitegeera n'Oluzungu bali balwogera. So bo twakwatagana nabo. Naye ne batukwata. Ffenna ne bateeka camping ne batwala mu kye bayita dark room. Kyali kifo ku kampu eyo ey'amagye. Naye nga kye kifo ekyasinze okuba ekibi kye naakalaba muganayo mu nsi. Erigge yeena yennyini ate. Wali ogezeko mu bboca gye bateeka ennyama we bati ng'eri ku buti bweti. Ente ennamba nga bagisaza eri awo. Bwe buntu bwe bateekangako bwe bati nga bakwata empingo ne bazikusiba ne bakulenga waggulu bwe bati n'obeera nga weekutte waggulu bw'oti. Mu kutuukayo batukubirawo amasannyalaze n'embooko. Z'embooko sisobola zibala ze baatukuba nnyo nga twakayingirayo mu dark room omwo. Libakomera. Empingu kati bakwata wano wakati w'empingu ne babalenga. Ne bakulenga bati waggulu. Ng'oli mu bbanga tebeeza obulumi obujjukira oba weesitudde. Naye ng'eno bwakuba amasannyalaze bwakusambasamba bwakuwandulira ati abo abasirikale be batuteekako. Batulanga kutoloka kugezaako kwagala kuva mu kifo ekyo. Ffenna mu kirayini bwe kiti budde bwa kiro ssaawa nga 4 awo. Blood ebyaddako awo nali unconscious kuba baatukuba nnyo obudde bukya ku makya. Naye nga tebakukkiriza kwebaka. Ng'ajja n'akutunuulira bw'ati bw'oba osumagira kuba oluyi bw'ati. Osumagira kuba amasannyalaze ng'ayagala obe ng'otunula. Wadde owulira obulumi obwo. Obudde bukya blood nga tuli wabweru. Kuba nali manyi tulina munda.
naye nga tuli bweru naye nga bagazeetinze we batuli ku butimba kwe baali batusibidde we bati ngeno waggulu buti naye nga tuli ku butimba. Omusana gweri gwokya okusinga ogwa wano emirundi ndowooza ng'ena. Ku makya omusana gwatwokya tebibuza ku makya just kati saa zigenda owera nga 8 awo 7 ng'ate biralamu. Omwewulira sikini eno nga eringa oba eyagala n'okuyubukako yokka olw'omusana omungi. Mweyo dark room? Mu dark room. Bo bagiyita dark room, actually kiri wabwera ekifo bakiyita dark room lwa nsonga oba oli nga mu kizikiza. Blood omusana gukuba nga tokyasobola na kulaba. Naye ate nga tebaagala weebake. Ng'otunula bo naye nga tolina kyolaba. Nagezangako otunula naye nga ndaba just bode z'abantu eziteereddwa ku mirenge egyo. Nasobola nali kugonaizinga nti oli gundi. Imagine nali mu kisweta nga bwe nkugambye, tebakinzijjaamu, kati omusana ne gulyoka gwokyanze. Entuuyo zonna ne zinzigwamu nga nziwulira zinkulukutako ng'amazzi bwe ziti munda. Day one neyitawo nga tolina kyewaalidde, teweebase, oli mu kiddaku. Bakyakulenze waggulu. Owulira gira tuuka ekisanga emikono tokyagiwulira jjo, omusaayi nga gwaweddemu gwakiridde dda. Naye ng'obulumi bw'obuwulira. Day one neyitawo ne tuuka mu kiro. Ensiri ne ziruma ffe, teri kwebaka, enjala ng'etuluma. Olunaku olwokubiri ne luyitawo, olunaku olwokusatu ne luyitawo blood. Nga tokyaswavaamu wadde ekigambo. Kati ku lunaku olwokusatu baakwatibwa ndowooza ensonyi ne baagala batuwe ku mazzi. Naye amazzi nga baakola ekinnya ekyewuunyisa abasajja gye bagenda ne bafuka. Abo abasirikale twabalaba ng'agenda wate n'afuka. Mu kinnya ekyo gye baateeka payipu nereeta amazzi ze batuwe nti tunywe. Naye blood ku nnyo teyali etuluma ogamba kanywe bunywe. Naye ate nga bagakuba weegati kati kyofunyeeko kyonna ekikuyingidde mu kamwa onywa bunywe. Oyasama bwasamye? Oyasama bwasamye ne bagakuba bati. Basajja mwana simanyi na kumanya blood. Basajja balina emitima. Alimanya abantu balina emitima emibi naye eri abasajja balina emitima. Imagine bo bakulidde mu ntalo tebalina kye batya nti oba yafudde. Kati alaba gwe layisi kitegeera. Bayinza n'omuwa order nti kati bano mubatte. Twamalayo ennaku ze sitajjuke bba nakoma kutegeera ku lunaku lwokusatu batuwa ku mazzi. Naye I remember nti ku Christmas ngenkya Boxing Day lwe twavaayo. No. Lwe twagendayo. So kati those days after what twavaayo mwaka guyingidde n'okuyingira I don't remember. Ne tuvaayo. Nga ndaba skin yange ndi mutono nnyo, sitambula na kutambula. Kuba baatuma abachina ba boss. Ne babatumyaga bano baade bagatoloka mu bajeyo biki. Ne batujjayo mu kkomera eryo. Nga sikyabitegeera buli kimu sikyakitegeera. Tavaayo bankwatirirako n'okukwatirako baganda bange abakyalina mu kumaanya awo. Ne tuva mu kye bayita dark room. Naye nga kyekifo ekyasinze okubeera ekibi kye naakasooka olaba Alani. Straight to work. Teri byagenda nti genda owummule obadde mu kkomera simanyi dark room, bo tebabimanyi bali. Netutula ku computer that day. Tuddamu ne tukola ebintu byabwe byatugamba okukola. Waliwo guy yafiirwako maama we. Nagezaako okupleadinga bannange nafiiddwa mami wange nze mundeke nzireyo. Bamuzaabuza mu dark room eri gye twali. Kye baamukolera. Nga ndowooza tategeera wawaali. Bamukwata bukwasi ne bamuzaayo. Nabeerayo ndowooza ennaku naye nga 2 ne bamukomyawo. At this point nalina okufumba obwongo nze nga nze ne ŋŋawo tugenda vaawo tutya. Kuba tugenda fiira mu kifo kino. Waliwo obusimu bu iPhone SE bwe twali tukozesa okusindika nga bu text message bazungu eyo. Guy yampitako olwo oba nali nkoze ki, actually oba nali ndoozenzemukko nga tutunkutte. Nantwalayo mu office nambonereza. Kati waliwo obusimu ku mmeeza ye. Oyo bamuyita Zirongo. Oyo boss oli gwe nalaba.
na kuba amasanyalaze awo nga Bachina we bawugana eri bakuboneza bali we bamuwaga ndi ku ttaka bwenti kati awo nyine we nali nafuna idea nengamba naye wano nfuna essimu nengezaako communicating n'omuntu tetuvaawo kati waliwo obusimu ku mmeeza yo buti nga bungi iPhone SE mukunkuba bwenti nga ndi wansi ali eri alinyene ku ntebe awaga ati akuta amasanyalaze nakwata essimu nenjijjawo bulade mu kutya okw'ekitale ekyawaggulu wansonga awo ate nali ndi ku kye bayita death sentence asooka okuttirawo awo bw'aba akizudde kuba twabawulira nga bagezangako okutwala ekintu kyonna babatemangako mikono nga tubalaba nti oyo takyalina mikono bamuteeka awo kuba ebyo byalinga bya practical akulagirawo nti ndi mubi okitegeera nakwata akasimu nenkajjawo nenkateeka mu jjampa nensigala we nali bwenti naye nga kyendowooza kimu bwe nvaano nga takitegedde enda yiye ngegyenkomunikatingamu n'abantu e Kampala nvaawo baŋŋamba abasirikale fuluma bankuba bati ddayo eri wansi nkomawo nnyingira naye nga ndi mu kutya okw'amaanyi nga bwe bakakwatya kuba era baali batukebera bati buli bwoyingira bwefuluma ekiso mungi tebakaaba naku luggwako almost 20 hours nga tukola eyo munda buli lunaku nzirayo eri gye tusula nkajjayo mbagamba Buladi ndeesa akasimu bakyali bange bonna be nali nabo baŋŋamba Buladi otujje wano balaba ssuubi kuba tewaliwo communication Kampala gye tuva teri amanyi kigenda mu maaso balaba ssuubi funa engeri gyendogingako wifi zabangayo eri munda wonna bakozesanga internet nasooka kugera na family yange that night muganda we bamuyita IP Romans naye muyimbi wa gospel mugamba Buladi bampamba gye nagenda okukola biralamu kati natuuka eno gwe bansuubiza sibwe byonna mbimuyitiramu agamba atuyiye tulabe engeri gyogenda okuvaayo yamiitinga buli muntu yenna gwomanyi mu gavumenti ngezaako miitinga abasumba abantu ab'enjawulo bamanyi ab'amaanyi nyongeza ku volume naye eri wala nga buli gwakigambako agamba wa bama eyo sina gwe manyi tetulina na embassy sigaba bino nti bya Dubai wano nti Dubai wano gyali nnyo ogendeyo olaba wamusindikira pini biki ebyo pini yaki address namuweereza IP address nemulaga tuli wano nga wazuminga ku map tuli munda mu kibira yagamba wooli awo mwetooloddwa kibira nsozi na mugga muli munda nnyo tolina ngeri gyokola ki gye muvaawo n'okutuuka tukijjasoboka kuba twakigezaako naffe kennyini batukwata kati awo after days tugezaako kumemuuza waliyo akapya olina gwagambyeko biki bambasada bonna abamiitinga eyo kololowa naye nga bamugamba oli wala oyo muganda wamwe ali wala abannayuganda bali wala awo mwatugambye kyomukisa omulungi Alan ekiteeso ndooza kyatamu nekituuka ne mu parliament kuba yali impact y'amaanyi babyogerako abamanyi abamu TV ezimu zinjogerako bagamba waliwo omuyimbi bamuwambye ali eyo wayona fresh kid posting actually thank you my brother obondaba bantu bangi abaali bamanyi abagezaako kutambuza ekintu ekyo kyomukisa omulungi ekituuka mu parliament ne bakiteesaako so through that process twagezaako okufuna contacts ez'enjawulo sijja mentioninga people twafuna enamba y'omukyala bamuyita Betty Bigombe ambassador wa Uganda e Malaysia omukyala ono mukadde mukyala mukulu naye she is so brave era ye mukyala y'ensonga lwaki ndi wano nakulwaleero omukyala ono ku history background ye gye mumanyiko yagendako ewakoni n'ataasaako ku bantu ewakoni koni ono n'ataasaako era ku bantu mu mbeera bweti abaali bawambiddwa so ye mukyala y'omu bwe twali tucommunicatinga naye nga tuli eri nagezaako okutuwa ku ssuubi that hope jabajjayo jafuna engeri ngezaako communicatinga n'abantu abamu naye nga awo tulinamu ku ssuubi olwo tuyingidde 2024 tulinamu ku ssuubi tugamba luliba lumu tulikola ki
emyezi gitambula kuba mbadde for almost 6 months. Okwogera nange voice note ze wampeereza wali oli eyo? Nali nkomyewo wano. Wali okomyewo? Nakomawo bwenti. Namba yo nandijjawa blood. No, oyinza okuba mwali muli ku YouTube oba ku internet. No, nali nakakomawo wano naye nga era sibitegeera okitegeera. So kati omukyalo oyo after some months atugamba nti nagezezaako communicatinga n'abantu bennyini abo ababawamba. Tegeeza that braveness nayogera n'abantu bennyini abo ba generals kuba byabangamu n'amagye eri. Omukyalo oyo ambassador wa Uganda Malaysia yayogera n'abo kati bayita abayeekera ababawamba abatuwamba ng'abagamba njagala abaana bange kuba tuyita baana be, njagala abaana be gyabajjayo mu kifo ekyo kyetaagisa kimutuwa abaana baffe. Abasajja bano bamugamba tugenda kuwa abaana bo naye buli ogenda musasulira $1 mulamba okubata. Tugenda kuwa abaana bo buli ogenda musasula $1 ogwa $1. $307 kyemmanyi siwe kiri. Brad bwe twabiwulirako ate amaanyi gaatuggwamu. Ewaka gye tuva ffenna tuliva mu humble backgrounds, especially ezayogera wano. $307 zino nyamuganda nge wano e Kampala oziweereza omuntu gwotakakasa nti oba ayinza n'okutta kuba bali ba mafia bakozi ba ssente babbi baazo olunaku tubiraba bazibba ne bakola nezi celebrations eri nti yo twakubye $1 bweziti ne bakola celebrations. Kati omuntu oyo omwesiga otyo ganti kati tumuwe ssente akutoddeyo mbwe wamu netusigala mu communication netugenda kukikola tutya. Tebeebuuza essimu mwagijjeewo era bategedde batya? Simanyi kuba human trafficking gwemu ku mulimu ogw'amaanyi ogutambula eri Thailand. So by always abantu bemudde owulira nga yagenda Thailand eri oba asobola onoonyeza n'amanya nti oba kitegeera kyekyatuukawo. So tebakimanyi ekyo naye nga twagezangako essimu yammwe mwabanga nayo nga mukyajingirawa? Okukyajinga byetoyiiya ofuna era kacyaja n'okajjayo waggulu eri nofunawo okateeka neddako kalira ate ogenda gikolerako just kwogera ku WhatsApp kitegeera. Blood wayitawo emyezi ate kati essuubi lituggwamu ku kye baayogera ekyo naye nga biri bye nagambye tubitamu buli lunaku. Amasannyalaze ogasuubira buli lunaku, enjala ogisuubira buli lunaku. Ekyomukisa omulungi actually batujjawo awo kubatujjawoko nga pressure y'amaanyi eno nga babakubira nnyo ndowooza twagala bannayuganda ne batugamba bano tubajje wano bayinza n'obbakima nga bya kiguli kitegeere aye ne batuyingiriza munda ddala bayitayo myawadde mu kifo gye batutwala eyo bifo biri eyo Bama tuuka mu kifo kye nate nga biralamu ebyawano internet tekuli communication esooka ebulamuko naawo. Same punishments, same working hours, 20 hours a day. Naye ekyomukisa omulungi ye bambi yasigala ayogera nabo. Waliwo gwe bayita Mr. X yali abatwala bonna awo abo bamafia Kabejja zikampu zonna ndowooza nga yazikola ki yazikulira. Sijja kulimba how the process went. Twatuka ekiseera nga batubonyaabonya nnyo ndowooza batandise okutegeera nti munda muffe mulimu akola ki mulimu aboogera abaagala okuloopa ki ekigenda mu maaso twagala ono kuttattana olwo bizinensi yaabwe kitegeera. Twalabanga n'abaana Kenya nabo nga bagezaako okukola ki communicatinga n'abeewaabwe eri olwo nga tutandise okugafuna amasimu kuba twazibbanga saaka kulimba Blood nga zibaayo naye nga tebakimanya zaabanga nnyingi. So kati nga afunye omukisa najjayo ayogera n'abeewa ayogera nono. So kati wayitawo 6 months batujjawo era mu kifo awo batuzzaayo ku mountain eri gye twali gye twasookera ndowooza nga balaba pressure nawano y'amaanyi twasindikanga zi locations. So kati nga oluusi babatiisa namba bagamba tumanyi abantu baffe bali tugenda bakola ki tugenda bakima kati nga batujjawo batwalya mwezi emmotoka era zi Hilux engugu tuteeka waggulu batwala. So tugenda okukomawo eno ku mountain nga they are new bosses now bantu tebalina ate kye baagala kumanya
bano bali ba Taiwan this time around. Abachina batwegobyeko bagamba bano bagana kukola ki kutulopa kutatana business yaffe. Batuwa aba Taiwan bulaya tenga bo babinyo okusinga n'abali betubaddemu. Bano nga kusanga tolina nakyo ky'omukoze nakuba kuba balimu n'embeera ya racism eyo kitegeera. Bloody simanyi biri so emotional. Bakuba gayo omu embooko naye nga tebalekerawo nga tulaba tuti mu ofiisi omwo nga talina kyakoze. Jasindooza balina engeri gye baali batuyitangamu nga olina responding ate nga mu lulimi lwabwe. Balina gye babuuza nga sikyabijjukira n'ebimu. Bakuba Bloody embooko nga tebalekerawo gayi n'akaaba nakola buli kimu ng'awoggana n'alajjana nga mulaba bulabi bwe muti. Naye nga weebuuza maani lwaki mpita mu mbeera bweti? Nakola ki? Nazza gwaki? Alani sitandi mubi kyoba omanya Bloody wange gyali ate mubi nnyo. Awo nawo twabeerawo for almost a month nga tuyita mu mbeera eyo. Naye kisinga okukwasa ennaku ngambe ennaku twali tuli awo ndowooza nga balaba kabuli k'amaanyi twekyaye already ne bajja ku makya ne batuzuukusa kuba twali tukyusizaamu nga abaliyo bakola emisana tebakakati misana atuzuukusa ne kwata ebintu byaffe naga pack your things kati nga kyetumanyi kuba kisenga gye batubayisaamu ennaku zino kuba tumanyi kati tugenda mu kufa either bagenda tuta tukyali productive kiwedde kati kubeera twabawulira nga babatwala ne babakola ki ne babatta tugamba mwana tusalesale esemba tugenda kola kino tugenda kufa. Gayi bajja batukozesa layini bati obugugu bwaffe kabaga kalina nkyakayina mutambule muti nga mugoberera oyo musirikale. Kisinga okuwa actually this was now happiness. Ndio gayi bakutte passport zaffe bwe bati mu ngalo. Tulaba tugenda ku gate. Fe abaali bamanyi tugenda kola ki? Kufa nga tutidde tuli mu ntiisa ey'enjawulo. Ne bajjayo lisiti bati. Ffenna nga tuli awo. Ne batandika okusoma amannya. My name was number 1 bro. Moses Gideon. Ennyayo nga lye lisooka. First on the list. Kuba Bloody twasabanga. Buli lunaku ngamba Mukama nzija mu kifo kino. Nzireyo ngenda kuweereza nga bwe nakolanga. Okitegeera muganda wange. Ne Mukama talimba, Mukama w'amaanyi. Erinnya lyange baalisoma Bloody ne mpulira essanyu kuba already nali maze olaba passport wali nga bakaceeka tudda waka. Otwala passport essuubi lyaddamu. Fe baali bawuza tugenda kuba batwetamidde bagenda tutta. Nalaba passport nenziramu amaanyi. Ne basoma erinnya lyange ne basoma abaana ne basoma abalala. Naye era bakumanya abasajja babi balina era bye baasigaza. Waliwo gayi bamuyita Yusufu mukwano gwange nnyo. Twali tukola naye nga actually yaninaanyawo kumpi. Basoma lisiti neggwayo nga tebamusomi. Si ye yekka kuba aliyo n'Abannayuganda abalala be batayita na kuyita bo kuvaayo. Ffe nga bwe twali ffe abaali basinga okwekyangaawo ffe abageza nga kotoloka remember. So kati nga balaba tetukyali productive naye abasajja batukola ki tubeesomera. Naye sadly oyo gayi tebamusoma Yusufu. Akyaliyo mu ssaawa ze. Yusufu ani? Bamuyita Yusufu Lukyamuzi, musajja musiraamu. Obuwumbi bwati muwanvu. Naye yakaaba. At that point yakaaba. Naye simulangako nga kuba yayanzangamu n'amaanyi ngamba bwe tugenda vaawo wano totya. Luliba lumu ate kati gw'olina muyimbi eri bakwogerako abantu bajja kunoonya paka wonaakola ki bw'onaddayo. Gayi yakaaba nga mulabe ne mugaa Bloody. Ojja kukomawo, ojja kuvaayo, ojja kugenda lumu, ojja va mu kifo kino naawe. Bye nalina ne mbimulekera awo ebimu nga tujja kukwatagana. Sajja ne batufulumya ffe. Twagezaako kwagala okwekyanga olinga mulese balinga mbaleseeyo naye nga naffe tuli kakisa.
sajja basooga kati muddeeyo mwenna kitegeera ne tufulumayo n'obugugu bwaffe obugoyegoye ebimu nga biddugala n'okuddugala naye ng'ogamba obuntu bwange bateeka ku mmotoka ezo waggulu ne batuvuga ne tuvaayo munda mu kikampo ekyo. Remember the day nayingira nali simanyi n'okulaba ki ekiri ebweru simanyi na biriyo nafuluma ndaba nsi mpya ndaba tulinga abali mu bibira ndaba bintu nga sikyabijjukira nti oba nali mbaddeko ne mu kifo kino naye nga tebeeza gye nayita nga nzija nga ndaba bintu bipya ndaba obwana obutera bukutte emmundu ndaba ebyalo bijja waggulu ku nsozi ekitegeera kuba eno ensi gavumenti eyina ennyonyi ezirwana abayeekera balina ennyonyi ezirwana olutalo lw'amaanyi nnyo era mubiwulira muba muli eyo munda gye twabeeranga ng'obiwulira ebweru amasasi kompola naye nti ffe twalenga mu barracks so nga tebatera kujjawo. Blood we nalabira ku ssuubi eyaddala ery'amaanyi okumanya nti katuva mu kifo kino katutuuse ku mugga batuggyeeko ndaba on the other side wali abazungu nga bangi nnyo nga baliira n'abamagye this time around nga amagye ago ga Thailand bano bakoma neeri kuba tebasobola kukwatagana nabali ne batuwandinga over ne tuyita ku kidyeri omugga ne tugusala ne tuyingira Thailand kaga bwe ne gaddayo ne tusigala na bano be twalaba ng'essuubi lyaffe bali baza kimutunula. But all this it was programmed and made by the other ambassador I told you, Betty Bigombe yabatusindikira that organization nyingi ba UN biki Blood ne tuuka nga buli omu takitegeera tukitegeera kyekigenda mu maaso batutadde tukyeyongerayo mu zi campusi naye nga tulaba abazungu batugamba lino lyessuubi tuyinza batuva mu kifo kino. Abazungu abo bwe bakwasa passports zaffe bo bazituweerawo bwe bazikwasa bo ne bazituweerawo batube ne bamuwe basomanya ne bagikuwa. Tekuli munna wa bano yatuuka ku bali bazungu tebamiitinga naye abasirikale omu yakwasa passport omusirikale weeri yagira ku kidyeri so kati wetugenda eri weti nebazikwasa abazungu ne bazwaki ne bazituwa. It would be a war bro kiringa ensi zirina entalo ate ne bamiitinga kisoboka kitegeera so abazungu ne batuwa passport ezo osoma erinnya lyo naye nga ne passport ogwamu amaye kano ke kandeeta n'okundeeta kana akatabo kano lwaki nakafuna bro kitegeera ne batuteekera mu motoka z'amagye ezo zi homovi ne batuvuga ne batuyingiriza za Thailand. Akafo wetwatuukira simu kayina ali nkyakayina Blood nakati nkyakayina kenabba olimba ate nkulimbe Blood we kakali ndowooza wali soko kalete nkalabeko kakano wano kekano kewajja ku mmeeza kenajja ku mmeeza akakubya amasannyalaze kekano kennyini Blood wange naye singa bankwata nako singa ndi mufuwa jjo nendooza okaagala baaba bwe nkalabako nzijjukira buli kimu Blood buli kimu nkijjukira buno obujulizi bwange Blood ku nsonga lwaki twava mu kifo ekyo. Mukama w'amaanyi. So muvaayo musulawa batwala mu kifo bakiyita Chiang Rai kiri Thailand waliwo engeri ya human trafficking ya linga center we batuukira bonna bavudde mu buwambe batteekawo naye it was a long process as well twalina okuverifying nti we are victims ekitegeera kuba sigamba nti omala gayingira ensi n'oyingira mu ndala so it was a process nga tulina okuverifying nti kituufu tuli ba victims ba human trafficking so mu kifo ekyo nayo twamalawo ebbanga naye twali tuli awo n'ambasada najja wa Uganda Uganda Thailand Malaysia actually yavaayo Malaysia najja Thailand yatusinkane gwe mundi gwe twasooka omulabako omukyalo oyo mu ssanyu eringi bwe twali tumulabanga mununuzi waffe Mukama bwe yatusindikira otujja mu kifo ekyo
twamulaba musanyu ery'amaanyi tumuwa haga tugamba nwebale tujjayo olwo nga tufunafuna ku kyokulya olwo muzi organisation ezo batuliisa tusula bulungi webakira ddala blood namaako wiiki nga bbiri nga neebaka misana na kiro ng'otwo tukyakulimu nga soyinza tuula wantu awo n'oba nga towulira tulo actually nakati tukyandi mu kubeera nzukusereeti so mu mbeera eyo nitubeerawo awo nituverifyinga nti tuli ba human traffic victims ne batujjawo nga balina okutwala mu kifo gye tulina okuwummulira bamale batugjeyo ate tukomewo wa e Uganda gye balina okuprocessingira visa biki ne ticket erina okutukola ki tuzaayo. So it was the Ugandan government to do that, okutusasulira ticket biki byonna ne batwala mu kifo ekyabakiyita Chiang Mai kiri waggulu northern Thailand gye tumaze actually something like a full month as well. So gye tubadde awo nga webeera n'abyewako bagamba twavuddeyo eri komawo anytime tusabire busabizi bitambule bulungi. Finally that last month twakomyewo. Which month is this? Muno gwa munana. Twakoma mu gwa mukaaga nga gugwako. Abagenda mu gwokumeka? Agenda mu November last year. Twatuka ku kisaawo Entebbe Alan nga birala muto bitegero gamba banne nkomyewo ewaka. Nkomyewo ewaka. Ani yakupiikinga? Byali byakuyiriba man kuba twatuuka twalina okuyitira mu poliisi biki tukoleza interview ezo so obudde bwali bugenze kiro. I got a bus from Entebbe ne ntuusa. Yes. Nenga nasooka nakuli actually Rolex nga nakakomawo tuwena twayimirira awo basi yalina we stopping awo mga blood kasale kuli aka Rolex nateeramu ekijanjalo wali biki nakakomando kenyini blood nkesunga bwesunza okukalyako manyo bbereyo nga mulya bikere ebintu bitebitegere baba nga balya bikere balya Abachina naawe bikere bintu biri awo tobitegeera. Bikere bro. Siringanyi. Alan mukama w'amaanyi nze okubeera wano ndaba kyamaanyi nnyo blood like bujulizi bw'amaanyi. Kituufu oyimbe gospel. Kituufu muganda wange. Era ntwala okulabula n'okugezaako okuwabula baganda bange Abannayuganda. Bw'oba omanyi nti ofunye opportunity ng'ezo wekkaanye nnyo like take a lot of research omanye ngenda wa gye ngenda nayo gwe mmanyi ngenda kukola ki kitegeera kuba Abannayuganda bakyaliyo ala ne mu kifo gye twava yennyini kugambye waliwo Gayo Yusufu akyali ayita mu bintu bye buli lunaku bafa abamu gye bali basigaddeyo naye nze nebaza Mukama nti ndi wano olunaku olwaleero. Kitegeeza kizibu nnyo ne gavumenti yonna okuyamba okujjayo. Kizibu ffe kyali nti ffe ffennyini twali Kabuli kitegeera bali batwetamwa n'okufa twakuvaako baba batutte bakole ki batutte naye Mukama oyo n'abagonza emitima bennyini batutte. Wafukamirako wansi n'osaba Mukama essaala n'omugamba Mukama bw'oli nzija wano. Nagenda ne Bayibuli yange nali ngisoma blood saa kulimba yali mu bintu byange nga buli lunaku olina osaba blood by'otambula olunaku bikukaka okusaba nga Mukama nyamba ati si enkya balina kunkuba ku masannyalaze nyamba Mukama neme kuyita mu kino enkya naye Mukama yampulira. Kitegeeza waloza amasannyalaze emirundi gy'otamanyi gye sitamanyi blood nga bagakuba oba olina kyokoze oba tolina kyokoze nti ate nze ekirungi nali mmanyi computer so luusi nakolanga ne sitafuna nnyo ki
bibonereze ebyo naye ate mulimu abamami gagenda mu bisi mwana avudde kawempe yamanyi ngenda wali mu supermarket mwetuuka Thailand ngene enjiriba ate ngene embirala kati ate abo babakubanga nnyo bo babakubanga nnyo blood bayitanga na mu bingi abamu bakomyewo nga ne balema kitegeere bakomyewo nga bamu balema naye mukama w'amaanyi Gideon kulikayo naye kyenjagala okugamba muganda yimba gospel weereza Katonda nnyo kubanga eri ebintu ebimu mbeera mujja kunyumiza n'ogamba abadde Katonda kituufu naye kati gwe abadde Katonda n'oluyimba lwange lwenakoze big up on yourself my brother Bomba baluyita tumutende lugamba nti ono simuleka kubanga entalo yazilwanye simuleka yeyeyeye simuleka mukama yandaga ekisanze simuleka oyo mulamu anziriramu azukiza ebifudde nabiwa obulamu oyo mulamu anziriramu atikula ebizito nabiwewulamu nga nina gwe ntyani sirina mulala you are my darling nga nina gwe ntyani sirina mulala you are my darling tumutende 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 walutadde nalutadde naye buli wenduwuliriza nzijukira biri bye twayitamu bro mukama w'amaanyi maani mukama w'amaanyi bro bro omanyi ogenda ngayo wewajja kitegeera n'ogenda nga buli kimu okijjeewo bizinensi ogisaanyizaawo otunze buli kimu n'ogenda ewantu n'okolera bwereere for 6 months n'okolera bwereere n'okoma nga tolina wadde ekikumi bro okitegeera blood wange sagala kulimba bro obulamu bwonna bufuna nakomawo ndi mulamu naye byakugatta nnyo bro kitegeere naye manyi mukama eyanzijawo ajja kutema ekkubo obulamu buddewo nga bulina okuba nze ngenda kukola kintu kimu bro nga woŋŋambye nda kuyimba nda kumutendereza buli we nayimirira nga njawo obujulizi buno nebaze mukama eyanzijeeyo abamu baganda bange bayinza obba bo tebakitwala serious nga balaba nakomawo kasita ndi mulamu naye ngenda twala omukisa guno nebaza abantu abatugjeyo abo ate era ndawule n'abannayuganda abavubuka bannange wano wewasinga bro eri walungi amajjajja egali naye obulamu bwe businga bro kyofunyeeko ekitono genda n'ekyo mukama abajja kugabirira mu maaso eyo kati obudde buno bw'olimu Gideon oli ne bwagamba nsi kiwakoowa okyayimu ekitendo US yo sinza gigaana oba UK UK Canada biki Europe actually naye okuŋŋamba okudda simanya South East Asia ate Dubai yo nagitya before kata ebyo byonna blood sooka owa abantu abo ennamba nyinza okuba omumanyi kuno oluusi kumbaako n'abantu bange abadde abulula abantu kuno ku kyano yange teyali akyaddeko n'avaako nga oba oli awo tayambiddwa amiina muganda wange ndi blessed n'ekyo era nkiwa kuninenako mikwano gyange mingi abajja okukubira bagambe Gideon mukama w'amaanyi era bannayuganda bannange abandaba oba muli mu nsi z'ebweruwa nina namba ya MTN actually yo nagireka nogireka tebagisalako nakagizaako eri 0771 974324 leeta mwesezi Gideon amanya gange nyine
Alan Cruz gemanya mbadde ne Gideon is a gospel artist naye akubulidde ensonga ate lwaki agenda kwongera ate okunywerera ku Mukama n'okwongera okumuyimbira mu kusooka bw'okiŋŋambye nti nnyimba gospel mbadde nkitutte lightly nga ŋŋamba taata mulokole maama mulokole ateekeddwa naye bw'onyumya emboozi yo nawa Katonda gy'akujje n'okuba ng'okyali mulamu kitegeera lwaki olina okuba nga ate oyimba gospel. Alan Cruz gemanya oganadeko kamera bulungi nnyo sagala kubanga chicken ensongo ziwulidde tulako ewammwe lwaki ozungazunga gwagala ogende Dubai gwagala ogende wawawa kale wamma sagala kusukako wano olunaku olwaleero for now musibe bulungi mwera. wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard, baina ebimotoka by'abaana ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri origino, baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.